omulungi andaba ogamba otya kansubenti bwe kimu kitambula bulungi muzukola Haji Abdul Mnyamshafi kulwanga Tamale Henry ali ku kamera olwaleero nzize era ne amawulire agatubeera nago buli lunaku anzize twogere ku nsonga y'omwami Moses Bigirwa owa NUP twasobodde okubeera nga twogera ku ku nsonga lwaki yakwatidde olunaku lwaleero twaga tubire nga twogera ate kiki ekiri mu poliisi bo bawogera ki kubanga wetwogera kati ali ku CID ali kireka kubeera nga ate bamukunya akana n'akataano okulanga buli kimu akyogera ndoza bakita SIU yes ayinza okuya yes gyali twaga tubere nga twogera bwet Moses Bigirwa oluvannyuma lw'okubeera nga akwatibwa olunaku olwokutaano mawulire mangi gasobola okubeera nga gasaasaana olwaleero mangi gasobodde okubeera nga ate gavaayo gasobola okubeera nga kakasa biki ebyasobodde okubeera nga ate bizuulwa mu mukwata jjukira yo poliisi basobodde okubeera nga ate bamuggulako musango gwa butujju lwaki zensonga zino zengenda okuwa yonga yo poliisi yonga yo ekitongole ekinoonyereza kukuzza kw'emisango era akulira Charles Twine yasobodde okubeera nga avaayo n'alambulula ensonga lwaki basobodde okubeera nga muteekako omusango guno ogw'obutujju ezimu ku nsonga ze yasobodde okubeera ng'awa okusinziira ku mukutu agamba bw'ati nti ojjukira nti bagenda baali bangi balinga kaali kabinja oba tukayite kabondo ye nga ye bw'agamba ak'abantu ab'enjawulo nga ne mwami Moses Bigirwa mwali geno batandika okubeera nga bakozesa emmotoka bbiri ez'enjawulo omu yali Spasio endala yali Makatu eno bagirumiriza bagamba nti ye yennyini era bavudde nasobola ne babeera nga yonga yo Charles Twine agamba nti basobola okuba nga bakozesa kamera eri ku gate y'omukyala Right Honorable Amongi ne bakizuula nti emmotoka ya Spasio bagirabako kamera yaziraba era si motoka ya Spasio yokka wabula ne ebifaananyi byali bikubwa ennyumba eno jjukira nti basindikanga abantu ne bakuba ebifaananyi ennyumba zino era kigambibwa nti basobola okubeera nga bakubira omukyalo ono essimu ne bamugamba nti oba oyagala tukuleke ife tusobola okukuleka naye byokola tubimanyi era ne bagavaayo ne bagamba nti tugenda kubeera nga just tukuggyako bujja obukadde bwa $5 baganda bange obukadde bwa $5 ndowooza ziba ssente nnyingi bubeera ng'obuwumbi 18 wembanga sibaze bubi 18 bubeera nga 180 ndowooza bwentyo bwe ndowooza okusinziira ku mbala yange ey'omutwe entonotono kakati omukyalo ono yatuuka n'atyamu okusinziira ku bo kye batugamba bino byonna byenjogera omwami Charles Twine yasobodde okubeera ng'abyogera agamba nti omukyalo ono kwe kutuukirira ekitongole kino ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango era n'asobola okubeera nga atwalayo empaabaye basobodde okubeera nga banoonyereza bagenda okukizuula nti omukyalo ono entinda gy'awangaalira ku Ministers Village wano mu Kampala kamera zaalaga ebintu ebyo nga bwe mbikunnyonnyodde era olukujjukujju lwali lw'amaanyi olwagala okubeera nga bamuggyamu ssente mu mbeera ey'okumutiisatiisa nti bamanyi bingi byakola era kyazuuliddwa nti bakozesa essimu ez'enjawulo ne bafuna n'essimu ey'e Dubai basobole okubeera nga bakubira Right Honorable Speaker era Right Honorable Deputy Speaker sorry era kigambibwa nti baamugamba tufunire either tuwe ssente oba tufunire agafa agasava mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa ebyo byonna binyumya babitunyumiza naye mu byonna ebimu ku byasobodde okubeera nga bivaayo nga kiraga nti oluvannyuma lw'okuweereza omukyalo no Betty Amongi obubaka ku ssimu emirundi egiwerera egyali emingi n'okukyusa amasimu ag'enjawulo baamulabula obutagezaako nsonga zino kuzitwala kubeera nga ate
zigenda mu byokwerinda. Kino nno omukyalo ono yasobola okubeera nga ate ayawukana nakyo okusinziira bino byonna tubireeta okusinziira ku nsonga y'omwami Charles Twine bw'atunnyonnyola. Yagambye nti omwami ono mwami Bigirwa Moses yavaayo n'abeera nga yeewaana n'agamba nti kubanga jjukira baateekayo ku mutimbagano ebimu ku bikolwa ebikyamu ebigambibwa nti omukyalo ono Betty Amongi nti ye yabikola. Kakati mwami Moses Bugirwa ye Charles Twine agamba nti yavaayo ne yeewaana atya nti ayina gwe yali ayogera naye ku ssimu ono nno yalwawo okubeera nga atakitegeera nti gwali naye ku ssimu gwayogera naye mbega wa poliisi ye ng'amanyi ayogera na muntu wa bulijjo n'asobole okubeera nga n'amwewanira naku nti afa bakikoze era n'amugamba nti n'obukadde 10 tujja kuba tubumuggyako ajja butwa kuba ye munga ye Moses Bigirwa yali ayagala obukadde 10 ye nga ye funa 10 kye ekyakita bali bonna baagala buli obukadde 5 obwa $, kuba kabondo kiraga nti kaalika abantu baki bangi era amaloboozi gano agamba Moses Bigirwa kigambibwa mbu kubanza amawulire sinnagalabako era kyobola olunaku lw'ejjo naganya okubanga ngoogerako kuba sinnagawulira. Kakati kigambibwa mbu amaloboozi gano ono omusajja yasobola okubeera nga recordinga ye kennyini gwe yakubira essimu ono mbega wa poliisi eyali amugoberera. Ebyo byonna yasobodde okubeera nga bitunyumiza ye nga mwami Twine agamba nti basobola okubeera bwe babakwata babakwata ne banna ab'enjawulo abamu babakwata Lwakuna then ye bamukwata Lwakutaano era bakizuula nti bayina ebiwandiiko ebiriko abakungu ba gavumenti ab'enjawulo era nga biriko n'abamu kubali mu opposition abanene n'abakukunavu mu ggwanga era yensonga lwaki basazeewo ne bagamba nti kiki ekigenda mu maaso kigenda kubanga ate era banno waliwo n'okunoonyerezebwa okupya okwazze nti poliisi eyagala kubanga enoonyereza ddala alina kabinja ki kali nako akaabayeekera oba akaabatujju abo abatiisatiisa abali mu bifo ebinene mu ggwanga. Kino nno bannaffe aba NUP era nasobodde okubeera nga nkubuulira nti baatuula ne boogera ku nsonga zino era ye nga mwami Joel Ssennyonyi yavudde n'agamba nti okunoonyeza kukyagenda mu maaso era bakyanoonyereza biki ebigenda mu maaso ku mwami ono Moses Bigirwa. Mwami Moses Bigirwa bakyamunoonyerezaako era ebintu byonna ebyenjawulo bigenda kubeera nga ate tubibatuusako ku Fic Media wano wenyini. Tuwerabira okulikinga, subscribinga ate sharinga. Nyiga kada ako osobola okubeera ng'ofuna amawulire gaffe aga buli lunaku tugenda kubanga tukutuusako amawulire gano. Ye omukyala Betty Amongi agamba nti ye ddala muzadde mu kubeera nga nti ye muzadde tagenda kubeerako mbeera yonna gy'ateerawo mwana ono wabula agenda kubeera nga ensonga zonna azirekera poliisi n'ebitongole ebinoonyereza ku bazzi b'emisango ate alabe ekigenda mu maaso kyonna ekinaba kiriwo kubanga ekyamazima kino kiba kitaasa ye linnya lye basajja baali bavudde ne bagamba mbu baagala kubanga balitattana boogere biki ebyo byonna byazze atuusa ku Uganda eno. Bino nno mwami Charles Twine yasobodde okubeera nga abibuulira bannamawulire era n'omukutu gwa Fic Media gwabaddewo nga okutu ate okutu bakuteze bulungi nnyo ddala. Tujja kuba ntwebaza ababaddeyo Tamale Henry Hassan Musa okubeera nga amawulire gano bagatuusizzaako mu bulungi bwago ate mu kifaananyi kyago ekirungi. Nze nno ndiwo okukusiigira kifaananyi ku biki ebisobodde okubeera nga ate bitambula. Twagala tubeere nga tumanya nabasuubiza nti ku Lwomukaaga luno ssaawa zigenda kubeera 2 tugenda kwogera ku nsonga lwaki bannankyukakyuka baagadde nnyo ssente. Buli wabawa ssente bakyukirawo ne badda ate ku ludda luli kubanga omuntu okuvayo n'agamba nti bampoogu
tunoonyerezeeyo ogufu mu gavumenti kitegeeza nti omutima gwavudde dda mu kubeera mu kibiina ekivuganya gavumenti ayagala kudda mu gavumenti afune ssente atereere kati ssente zirina engeri gye zikyusizaamu abantu yowaayi yalonda owa opposition yeesigaani kubanga ne gwe yandibadde yeesiga ate wuuyo alaga nti ayina engeri gyakola kijayagala okubanga ayingira gavumenti saagala were nga weerabira nti mwami Moses Bugirwa y'omu ku bali mu UID ng'abasajja b'amaanyi yali akuba essimu ku maradio ne TV nga ayina engeri gya alumba oyo yenna aba aleese obuzibu ku ggwanga oyo yenna abeera aliddo enguzi oyo yenna nga musajja munnankyukakyuka awedde emirimu ebimeeza by'ebyobufuzi yabibeerangako kino nno lwaki akyuse tulowooze nti akalulu ke kamuli kuba jjukira yakwata ekifo kyali kyakubiri ke kamuleetera obuzibu jjukira ennyumba eri ku Entebbe Road mwe baseerabidde yali ayagala agijjemu omukyala poliisi nekiyingiramu n'amugamba omukyala asigale mu maka gwe vaamu bino byonna omwami Moses Bugirwa n'erinnya lye ekyamazima n'emmotoka avuga nkadde emmotoka Mark 2 yeemanyikiddwa era eriko ebifaananyi eno side eriko Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency sorry Honorable then side endala waliyo ye kino nno kitegeeza ki ssente erabika eyina empalana ku opposition muzikola Hajji Abdul Munyami shafikulanga subscribing liking sharing tukyakutuusa kamuwulira amalala mangi eno Efik Media webale kubeera nga koli